Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Yonna gy'owangalira tukwebaza okuba ng'otugoberera. Bino bagita There is Still Hope oluzungu tusanga ku Tish TV. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa kiba kikyo n'amatendo batwaniza okubeerawo okwo. Mwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Weewaawo amini era amina ddala ya twongera okulamusaako bo wina akyekumidde ku There is Still Hope okola ky'amanyi nnyo okuba nga totugoberera okuyita mu Kristo Yesu. Kakati wakatamike walumula yakansindikiddeko mbono yafuna okwolesebwa Mukama yamuwaki yamuwa okwolesebwa yamuwa bunabbi nazeeko nemuwulirizaako emabega eza ku mukutu kwe bamukwadde interview muwuliriza bulungi nnyo nemuwa amatu nendaba nensengejjala nenfuna conclusion yange engambadde weeri alegambye nti ayitireko eyasomololwe naye statement sijja gikola kakati wembetedde akatambi kano kuba tetulese yonna tuleseko ka section katini kati bw'Omukama yamwolesa mu Uganda yonna mpulira erimu abantu miliyoni 45 kudda waggulu bwe kiri district tugenda kukola nga 15 nga tofunye nnyingi nnyo nasomera nga ziri 56 nziwe nawe nali mu gundi nga ziri 19 ate abaana baffe banaatandikira oba Mukama takoze byakisa enzobeera mu bibiri tukisazaamu mu linnya erya Yesu tukisazaamu nti ensi ekula awo eba ekula oyinza nga n'ekiwuba bagifudde district niba ninzogoye akalambate kakati yagambye Mukama yamwolesa mu Uganda yonna mu buweereza bwonna obulimu amakanisa gonna agalimu n'abasumba bonna abalimu mpulira kanisa ziri 5 zokka entuufu zokka bwe ziti 1 2 3 4 5 kati fe abasigadde tuzingeko buzibu abali mu kanisa endala muli ku byammwe musaba byammwe gee ne balindiridde mwenenye mugende mu muziri entuufu nafe abazibula atudde kyakyovu kyakyovu Uganda oba Kenya oba yawa muli ku byammwe investigation kyaki kanisa ziri 5 zokka bwe ziti okuzuula eggwanga lyonna entuufu. Mukama akikola atya? Mbumbu yeewaayo Mukama ayogera naye. Ono yeewaayo nnyo nalabe mu kugulu bateekako eyafa n'azuukira. Bwe yafaako olwokuba yanywedde ebiki ne bimukubamu naye baka katusoke tukuwa akatambi ako weewulire ku kanisa ojja kutegeera nti mu butuufu bino ebiro Mukama si eka yajja okuyiwa omwoyo we ku baana bonna abalina okubeera ne sitaani agenda kuyiwa omwoyo we ku babe kasooka oweza akatambi ako katono nnyo ate tutweyongereyo nenfuna n'okwolesebwa okw'enjawulo wano kubanze kati ndi mu mbeera ya bulokole mulokozi kanisa 5 zokka zentuufu zokka wano mu Uganda ez'abalokole tutandike kwesooka ebirala byonna kanisa agali muno ebirala byonna abantu bagendera bwereere kanisa 5 zokka eruwa namba emu tone bino mbyogera naye njavaamu amaziga tununule eggwanga kubanga nange saamanya kuba mu mbeera bweti nange nalabira awo naye abasajja bayinza okunzita tebasobola bw'olaba toyogedde kyaki basobola nga bosi bakonyeeko andi katonda noabanga yeyakusindika aba agenda kuwa obukuumi ebyaddala aba agenda kuwa obukuumi abagenda okuwa obukuumi era sisuubira nti nno obanga oli ku kituufu
toliwo obuzibu obusobola okutuukawo ate nga tewali buzibu bugenda kutuukawo nze mbamanyi omusumba yenna abakwera Katonda kati nze wemba nga ndi muyimbi nenga mpayo abayimbi mu Uganda 3 n'otambala ate lwaki mba wekiminizi gwe nga gwe mba sikuyimbira bulungi kakati ngenda kugamba ekigambo kino kye ngenda okukola okimanyi ngenda kwogera bannyinizo zo nnene zino ensoninga abantu bategeera nti kyaki gundi yasumba kyaki kuba bwe njogera bannyinizo kiba kijja kutegeerekeka. Okay, tutagire kwasooka kanisa esooka onansonyiwa lwakuba kyamagero eri Ssemuto gy'osabira bya mukwano gwo sije nedda ezo zanjolesebwa mu mbeera eri era bakusookera kweno eri nyiniyo bamuyita Musumba Ssejjange kanisa endala eri Lugala wano Masanafu bamuyita Namutebi Musumba Tom Mutundwe eyo nange nzikiriza waliwo omusumba bamuyita Fale Kuteesaakwe ali wano ogenda Ekigwogwa Bombo Road omulala kikwewuunyisa nga kituufu awummule Mirembe yali ntuufu kyokka nzize mpulira kyokkanga mutuufu ogambye ya pasita yiga yali ntuufu bye banjoleka bakola esooka eri Ssemuto eyokubiri ya Namutebi Lugala eyokusatu eri Ekigwogwa wano eya Fale Kuteesaakwe ne Tomu neyiga pasita wange nga sigibuliddemu ezo ze banjoleka ate nga Bugembe nakula mwagala nnyo mu nsi ndowooza omuwulidde mulabye bulungi abadde asoose kutya asose n'agamba kunzita kakati banna deukilumi abakuttira bakwagaza ki musajja wattu tulanaketa magumba oleeta popcorn ogenda bameketa magumba ng'oli ambaza binyeebwa oleeta menvu kakati essebo endala 3 ze saazitegedde ne bannyinizo nange era saazitegedde naye ziri endala 2 ze saategedde 3 ze njagala naawe mu comment section otuteeremu otuwulire ono ye Kristo yayogera oba eyali bulaza yamuteera kasajja kamubayikolaiza ekyakye nalabye abamanyi abasumba abo bakola nnyo adivert bafunayo omuntu waabwe ne bamuyitiramu nakuba obulango ekyokubiri abamu bali under possession bawambe tobanenya kati ate nakisomesako nti osobola okunoonya Katonda but not according to his knowledge kati oyinza okwesanga ng'oyo muganda waffe amazima yali anoonya Katonda naye n'atagendera ku instructions z'omwoyo mutukuvu Sitaani n'amuwambirayo bangi n'abalala bagenda mu lusozi simanyi mu nsozi bakomawo bawenze bajjudde kati ye n'alowooza nti mwoyo kumbe myoyo okimanyi nina n'omulala gwe nalabako nga ye Katonda mbuye Katonda ava ku ono Bisaka ono Bisaka mubeko nina mulako naye mbuye Katonda naye nalabako Bulaazi mulajuzijuza mbuse buye Katonda yatonda eggulu n'ensi ssebo mbuse nze Katonda eggulu n'ensi tonzanyisa abasaga bagiyita ndaga eyo ndaaye kakati essebo ekkanisa esooka mpulira bulungi yabadde atidde bifo nagayugira
tuyambe taata ate mukama wabanga yakugambye ajja kukukuuma ate abasubiya mukama atasabu nigerazo Katonda wabanga yakugambye yogera kino ne wanakutulugunya ajja teekawo out yateekawo engeri zonna n'amala n'aguma kale n'afuna amaanyi mpulira alako gye yakubyewo awo yagikubyewo amubuuza gy'osabira amanyi abamanyiza okubanga gy'asabye naye era niwe oba gy'asabira gyagamba nedda kubaawo mujja mumutegeera nti akuba kalango era ajja kwegaana kale ate nakubawo ey'okubiri yagyokyezza ya Pastor Namutebi Ilda Liberty kyaki mbweyo muzikyasinza okuba nga mukama zaawuliriramu emirembe namuakira kugamba ka Liberty ekifo kisooka ekigambo Liberty omanyi kitegeeza eddembe kitegeeza muno mukama ow'eddembe spiritual freedom spiritual freedom eddembe ly'omubeera ng'olwadde baddembe mu nsi ey'omwoyo ate n'ey'omubiri ate kasobe ademe mu nsi ey'omwoyo bino eby'omubiri biri oto bigenda bugenzi yeefuga eno kati mukama kaawo kama yamugamba mukolesebwa mbu Liberty eya Namutebi namu emirundi 1,736 mu mutwalo mu 1,694 okitegeera ekanisa nga namu kati ndowooza wali ali kwetakula atanza ofuna ebirogologo ebimusiiwa awulira amaloboozi awulira waliwo ebimuyita alaba ng'entaana ezeggula abagombe abagasaga abajjajja baafa emyaka olukwe mwanange jangu olwo abafu bamuyise sitaani ono ojja tweyagalirako naye ffe batusanga twabuuka eyokubiri giteekewo mwagalwa w'abangi beloved eyo bagita Mutunde Christian Fellowship Church Fellowship Pastor Tom Mugerwa balamba eyo ekwata kyakubiri munnamu awo moderator naye n'agamba jo ngimanyi nakondamu sitampu n'abekomenta n'agamba abalala bonna twagala kutegeera kasi otugambe kasi oyogedde eno ebisigadde gwe Omwoyo Omutukuvu ali naawe wajjuzibwa mbu kasita ayogedde eyo oyo si sitaani yamuliko oyo Omwoyo Omutukuvu yabadde akakasa abantu be kati sitaani waatyo sitaani tasaaleta oluusi tasaaleta bulimba bwiri alina okumikisingamu akwata ebicupuli bye n'ateekamu ekiramu ekyo kimu kakati gwe Katanda bonna yabakutte ati balowooza mbu ayogera bituufu tunawulira esembayo onoowulira onoowulira n'agamba mbu era eyo Mukama yakonamu ki sitampu kati n'amala eggobye mu kibya nekagwamu n'amalamu akagobo n'asooka agamba nnyini eyo Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe yasoose namusabira ssaala yamusabidde esaala kubanga omulimu gwe yakola kirabika gwali mulungi Mukama yali naye n'agamba era ekkanisa ey'omugenzi yiga Agustini beyo ntuufu nnyo emirundi obutabalika wanyi muzeeyi kyekyo kiwulidde ate ki ndakanjiwulidde kale wakuba netiwaaka nelwakali connecting azola yayogeredde ku layika nyogedderikolaaakogera linnya ddala ndowooza netwaka nenvaawo nebalaga musika mukama katonda bwayogedde ku kyaki omukulu yaleka waani omutabanyi ebintu bitambula omutabanyi kati sebo yasika taapu ku kituuti atunda amazzi agatapu yasika taapu ate naweleka Uganda Water mwatukola Uganda Water eri heavy water holy eri holy era kuliko okozi taapu
ogano tekawo jana ekicupa kyo jana ekidomola kyo jana ekikopo kyo teka wali ensigo nosena ku migga egy'eggulu egikulukuta mutujoze nnyo bantu mmwe kati yakola national water eyansi wegikoparation yakola national water eyiye wali and sewage corporation Uganda naye gwe ssebo ekidomola eno mukigula meka sebo kya 1,200 sebo eri ekicupa ekitono ennyo kiyinza okubeera ku mutwalo ekicupa oli anoga ennoso kano kagundi akabitaano akacupa akatini ano kemugula ebitaano wali olina oteeka anti kali wooteekayo ensigo eweera gigakoma okukola the more the seed you must honor the anointing in water kati wojja n'ekicupa kye kinene kino ekibatulamu ag'ebbiri oba 1,500 kati nowayo ensigo ng'eyo 5 gayinza okukola ennyago kati ate ago gakola nnyo singa akisenye n'awaayo 5 ago speed eyizo okutambulako omwoyo mutukuvu okuba omwoyo ono olina okumuwamu entambula atambule kati speed omwoyo mwakolera mu bulamu obwo esinzira ku nsigo gyoba otaddemu kati ng'oteekayo wali nga wali osena otapinga ku mukisa gw'eggulu mbweyo ntuufu nnyo banatera tukolera toyi zino eza flash anti ogenda ebyo byonna mukama n'abiflash bifulumya eggulu nebiflash nga nebigenda gendayo ose 10,000 amanyi agakola ekimanyi agenda kola bathroom nga mulimu kashawa wano mu Uganda wogikolera ogenda funa wano mu Uganda waffe bangi gye bali bangi nnyo n'olundi enkoko noya zino za mukisa zivudde mu ggulu okeno buli n'ogigula n'ogiteeka ewuwo egenda kugoba ebisiraani byonna enkoko gyekoma okubiika amagi ago n'olya n'oyaluza ebigenda tereera kumba gwadde mu jiini gujjidde mu foomu yankoko zagutigomya gwe aye nagiguza meka kakadde enkoko kanako emitwalo 2 engera noono enkoko y'eggulu gwe gitayalayisi amate kati kuba bamalayika bazirabirira ziri zibaamu malayika n'amaanyi ga Katonda wamma kikirayika mukama aba atudde mu nkoko Katonda oli atonda omuceere ne apu ate nako nala yaguze ekimotoka omanyi ebimotoka ebibeera mu Diddy's World Circus yaleese maama nze we atapinga amafuta g'emmotoka alina ekinyonyi kyemabega ekyo kisakasi oba oyagala kutapinga amafuta g'ennyonyi oba ku passport ebuze wetaaga visa biki ebyo byonna milioni 3 wali ng'olinnya namulabako ebiseera ebyo ng'agamba ng'olina ekizibu kyo kuweereza $300 email oweereze n'ekizibu kyo ku email bagenda kusabira mbone ne basooka baweereza abantu abafunye sente bagaggawadde bagaggawadde ati tulemereddwa okutegeera abaganda bagamba ekyomugayaavu embwa yeerya kati pulezidenti agendayo n'amwendoosinga negubula asala bwebanyi pulezidenti waba agenze watukuvu nebanaye nyinyi simanya kumanya bana Uganda bakyecha ekiri mu mitwe gyaffe okukyaza pulezidenti osokita kitono onokwanga amafuta ogaweza yagamba mpuya y'amagero byemukola wano ebyamagero bya Bwakatonda n'olulimi luzira nazigwamu ataomanya abo service we gwa sebo motoka ya banka yepakinga wali ezikima bukini bazabali nga gomba bagari basembera ini mu banka bageze bakinga sente banka yenyini yesindike motoka eje kino na kasente basoka zisuza ali ku kyoto enkera banka n'ekima nti bali musoko okukwatamu ebyo byeyongera okomewo so
So bala nsimanyi nawe tagira saa commentinga kwanza nabirabi enakira kafana muno mujinja mukama atatuma kubeze zirabye ziri Kampala zokka enkanisa entufu ziri Kampala abagulu mwabamanyi muri kubya mu musemuke mujini Kampala kwa kanisa nduzi nai yogedwa wansi wenjuba bwana abamu bagala just kulabiga bagala n'ekiyinje nakyo kitulinyirire abo bagala kamera manyi kamera eyo mtabera nabana how do I become famous by doing this how do I become famous akakati kanve mbagambe kino kayate bino byebiro ntamatu enticing ears gasiwa itching bitusanidde okuwulira tetubyagala ffe twagala ffe byetwagala okitegedde kale mu comment section tubuulire eyo oba Oluganda yeetaaga kusaba sobola okuba nga asumululwa oba yalaba bulungi oba olwo olunaku ekiro kyali kikutte n'atalaba bulungi. Kale leka twetolemuko katono nnyo tugerako mana ekitundu kyaffe kijja kubeera kyakusatu naye sooka okkirize Kristo Yesu. Gamba Yesu nkwebaza ku lunaku lwa leero kubanga okyampadde omukka gw'obulamu. Nkwebaza ne ku emirimu gyange nkwasaganya kyembanja n'akamwa kange era n'enzikiza n'omutima gwange obeera omulokozi wange kuva nolwaleero saasire ali butuukirivu mu Kristo Yesu. Amiina era amiina ddala dakika emu tusobola nga ate tweyongerayo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.